Kansubire muli bulungi mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 genda maaso n'ogyegattako ekirala likinga video kati olunaku olwaleero mbaleetedde ke bayita kannawolovu. Nawolovu bw'atyo bw'afaanana nga w'omulaba mbaleetedde nawolovu bw'atyo bw'afaanana nga w'omulaba. Tujja kujjukira nti nawolovu kye kintu ekikyusa kkala. Nawolovu akyusa kkala n'afaanana ekyo ekintu ky'abeera aliko. Nawolovu akyusa kkala y'oyo bw'atyo bw'afaanana. Nawolovu bw'atyo bw'afaanana nga w'omulaba. Tuli ku channel yaffe eyitibwa LN256. Kyenkusaba gyegatteko bingi nnyo. Tugenda kuba tulaba obuntu obw'enjawulo, ebisolo eby'enjawulo, ebintu byonna tujja kuba tubiraba, tujja kuba tubiteekayo wano ku channel yaffe. Kati olunaku olwaleero tulabye kye bayita nawolovu y'oyo nga w'omulaba. Mutunuulire bulungi omwetegereze bw'atyo. Nawolovu atambula asooba nga w'omulaba. Kugambye akyusa kkala, afaanana kkala ku kintu ekyo ky'aba aliko, ye kkala gy'aba afaanana. Ekyuka mu nkyuka ey'empolampola. Oyinza obutagiraba ng'ekyuka naye osobola okkalekawo, ogenda okalekawo ku makya, ogenda okkasanga ekawungeezi osanga kakyusizza kkala. N'okalekawo ekawungeezi ogenda okkasanga ku makya nga kakyusizza kkala nga kafaanana ddala ekintu ekyo kye kaba kaliko. Kikakuuma okwekweka, kiba bwe katyokko bwe kaatondebwa, Katonda bw'atyo bwe yakatonda. Nkugambye nti kayitibwa nawolovu bw'atyo bw'afaanana nga w'omulaba. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Baagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.